kati Anita Among nze ono omuwala omulaba omuwala gwe tajja kugulirira ye Masse gwe yasooka n'agamba mbutali wa bukeddeya gwe basooka okuwa kaadi ya Nuupu kati oyo yali muzibu kana akawala omanyi kye yakakoze yakutte bakojja baako nga bawayo eno sente mmeka nga nako akawamba bakutte bakojja ne bagamba mugende mukole video nga kano bakawamba ekojja bakoze be basoose okukola nga batudde ku buyumba bwabwe obw'ettaka ne bagamba batya mwana waffe talimu ebyo bya kisiru bya Nuupu omwana waffe tumwagala emanyi Nuupu yababuzaabuza Lubongoya yabuzaabuza omwana waffe awagira mama Anita Among omwana yatuula butuuzi senior omwana yafuna S3 mu senior 6 niwe bana nga bali bagamba yafuna yatuula senior 6 wano twagala asome mwana cancer type mwana affe Lubongoya yamubuzaabuza nga boddeeza amalwa ate mwekamba bule baadaisa n'omusajja agamba Sarah Tolo nsibawadde mumanyi nzibere simulabangako nze mumanyi munne w'abalwasa ebadiringa golodi wali n'engeri gyayogeramu omuyedde abalwasa balwasa era Kyobola yagambye lwasa yamukimyeko ku mmotoka naga guwanjigiriza business basiiba munyonyo kuba ddiiru muyaye mufere wenaale mu mufere Kyobola bye byonna byayogera tasobola kuwagira Nuupu bamulese kubanga ayogera nnyo twagala Uganda tuweta amatenga galajuetinga transport waliwo sectors nge tuyinza ziteera abantu omuntu buli omu avuga price yo okuva wano ogende Masaka Jjinja weewaawo gavumenti olwokuba tekola business tebiinamu mukono kyeba tekola makubo oyo Salaries Tolo mufere era n'olonda oyo Kampala eba efudde eba esiriwadde basobola kudda na Kampala nsobola n'okutunda amaka gange Kampala oyo mufere oyo abajja kubavuma temulaba nti mbadde mugumikiriza Nsereko oyo abajja kubavuma bw'ati mutukoze bubi nnyo mmwe abatambulako aba MP ne ba minister ne mudda n'emitwe emikalu nga gyonna minene bwegiti girina ebiwalaata kibi nnyo bassebo ne bannyabo mukomewo muleeta ideas ezo ajuwinge out ayogeranga Brian White yalwasa enjogera yeyo ey'abafere oyo omusajja oyo gwe bayita Luzi bikoze bitya oyo Salaries Tolo mufere oyo Salaries Tolo mufere tukendeeze ba RDC tebetagisa I'm sorry bino tugenda byogera mu mutima mulungi departments ezimu ne office za government ezimu tezeetagisa ba RDC ba advisor bani no kubate Nsereko kyabadde abakola olwo omulondanga mumusanga mu mpira gya Arsenal tadda mulabika kati oyo ajja bavuma nga kubanga kati oyo mukubi wa ddiiru bamanye Kampala balina poloti ezotunda nabitya ajja kulwa ddiiru no President mumumenya ebyaddala mukimanyi nti obuvunaanyizibwa bwabwe butono nnyo mu kukyusa eggwanga lino n'enkola ya gavumenti eyakiyeta akiyeta mutima mulungi naye kikozesebwa bubi tekyetaagisa kubanga abantu balaba kipya bajja kusekako kubanga kati yabajjako stress ti abantu babagoba mu maduuka balaba omusajja ayogera bintu gwerinda wali mu kalulu Kakalamu teriyo muntu olaba n'ebyo byayogera ebyo byali mu kwogera byali mu kwogera Uganda tosola byogera nga toli mufere nga tokolagana government bakuyoola byali mukola abalwasa be babikola babyogera kiringa Kakalamu tugenda kumalako nga tebakutte chicken oyogedde ogaye nti Katikkiro kye yakoze tokikiririzaamu sisobola no kyesitaza otuna ne boti noga kale bana abasajja tubagumikiza bugumiki neba mugobe mukamawo ya mugobe baliyeko ya mugobe era njagala kwebaza wano okwebaza baliyeko wenale ne baliyeko yakoze ekintu yakusose nawandika ebbaluwa namuga akola ki kati atumana n'abalaga nti aleeta mmotoka na simu mpya Kakalamu n'abagamba kati eyo bamungoba zikambalage nti nsolo bikola byonna Kakalamu kankubulire ate tosalamu kyengenda okugamba genda maaso njagala chicken ajja live yekebeze sirimu njaga oyo omwana kati kankule Kakalamu waliwo omusajja ali Ntebe obwo bu video babukwata waliwo site abazungu babugula bino byolaba Eddie Kenzo bamugamba oba birwako bya group abaana waliwo omusajja omu na captain ali Ntebe aina ne beach waliwo route gye baleeta abawala omwana noba ne muwala munno oba noba n'omulenzi bakwata video zitunda kiralu tebaziteeka buno busaiti mu $2 nedda waliwo abazungu abayonooneka sitaani ali Rio kino nkyogedde na muluzungu I'm not against chicken sexual orientation what I'm against kwekwata video
nazita kubanga yazita kati neweza ndibadde ng'olina muwala n'ozita abaana abo kati tugenda mu December abaana bonna bagenda kuba it's a long holiday bamale emyezi 3 nga bali ku butambi bwa chicken. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. naye kaga ebintu byeyambala bya $5,000 ntaddemu ko nange nyambule mmemu ko tunafaana bali fidipakani Femwatuleka gye mwatuleka aliwo abantu abakugamba nti agwe tosaanidde kirungi gwa nza kisaanidde bantu bangi nnyo we bali abalimu endowooza naye nga regardless tutambula era tugezaako okukwatira tambula mu bulamu bwaffe mpolampola anyway tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel mukutu gwa YouTube mu kaseera ke kamu tukwanirizaako nnyo ku Kayi Wisdom Official mikutu ya YouTube kaseti no libulungi kaseti obulamu mutambula ddala bulungi nga bogeza kukwate ng'otambula okuviira ddala no mu North America tusinziira mu Kamuli saako ne abali mu Uganda n'abeetolodde ensi zonna okutwaliza ewamu baganda baffe abali South Africa waliwo mwami bamuyita oh my god Santon oba yani yada kutumiddeko yangambye okutumireko n'erinnya lyevudde mu mutwe South Africa eyo tulina kyobola nali nkugamba oba tunage naye ate sama tuwate tutambudde tulina musajja affe Trickman omuyagalayo nnyo kakalamu kankubuulire nze sirabanga nsi enyuma South Africa nyumira okusinga Bungereza anti thank you nti nze ngomba sibeera Uganda South Africa yensi gye nsobola okugenda n'ennyumirwa South Africa abawala bakwekwanira kati nange njagala nnyo ekitundu oba nekwanira ekyo waliwo kirabyeko Bungereza anti Bungereza ojja okubuuza omuntu ng'abaana South Africa eyo singa baali tebasose kumbriefinga ku bulwadde nali mpedde anti kati South Africa otambula ne PrEP ne PEP PrEP ne PEP byonna tambula nabyo omwana yanzingako boyi namukulagako olina okuba nga oli kati omwana yaŋŋamba balina obukodde yakwata essimu bw'ati oba yagikwata ate essimu yange kati bayize nze nali simanyi ne iPhone nti bw'okola bw'oti kano eno kamera nti asobola okwekubya ekifaananyi naye naakagikwata musajja wattu ate ndowooza nabyo kati atya nga olina egyogiramu bw'oti noweekuba ekifaananyi kati n'akiteekawo awo kati oluvannyuma nkwate sinoonya esimu yange eriwa mala ngisika aŋŋamba nekubizaamuuko ekifaananyi omukankirabeko ng'eryagala ekifaananyi mwekiri konze ye okikubya otya nga tolina password yange naŋŋamba you do this naŋŋamba gwempa nkulage naddamu nakwata video kati mukukwata video naŋŋamba mukukwata video leeta ndabeko kati jjamu password ndabeko nasuulamu ennamba ate kati bano abaana abagundi babayita abakalabi gwe kakalamu osaaga era kyovola anti kati kakalamu kyovola bawetuba South Africa ogamba bakuba kasabuni balayiko kwa bali mu lwala tebiriiyo kati South Africa kati kankubuulire
esente zisobola okukubula South Africa naye essanyu terisobola kukubula teriyo sikirabanga mbu omuntu ali South Africa ekubaka sabbuuni otambula lwakwa ebizimbe ebirumya enjala kati olaba mukaabya omujje South Africa kati ate mukaabya waali awo tasobola kukula kusingako awo era awo kati yakoma n'omugamba nti South Africa teri ye tasobola kuva awantu awo so tuba tumidde nyina muganda wange Trickman yakuwere aba mu studio bunaku ng'aliko odinga tuyina iStudio by the way bannanga abantu be South Africa naddala abamanyi iStudio mukulu wa iStudio ali mu byattaka atulagawo bugundi bwonna buli awo yali abeera South Africa fe yatutwala n'Afrigo Band and mwebaza kati yechi yakola bwajje Uganda akwata video niyekwata nagamba kati wano naleeta abantu bachiamani bonnaawo okitegero manye ebintu by'omuntu gulanga ali eno bitya bizibu nnyo naye iStudio nkutumidde kyonna kyokola okulanga abantu tebababba mu byettakawo kyakabi mutuukireko mu abe South Africa njagala okuyisaawo ba Unique Services bananga ba Unique Shipping Company twasemuse tulina address gyetwazzeekawo etobiko ebintu byammwe byazze buli omu bakiyita batya buli omu asuubira ebintu okuva e Uganda byazze kakati omwezi ogujja bannaaye nga 15 bagenda kubanga bali mu kuŋŋaanya bintu bigenda Uganda nga 15 omwezi ogujja kati buli alina ekintu ng'oyaga kisindika Uganda oba TV oba kiki kyonna batukira ba Unique Shipping Company nga 15 omwezi ogujja buli kiro $14 okutwala ebintu e Uganda ate bijje Uganda okujja Canada $20 enamba yeeno yokka kanjibawe eri 437 215 4520 nya 37 21 54 520 Maganda bange abali mu ggwanga erya Uganda abali ku kyombo ky'Obwarabu babuuzizzaako nnyo mwe bali ddala tugoberera mwe bali nnyo mwe ddala kwagala kye bayita maybe another option oba plan B mugezaako okuntuukirira nga mwagala otandika online business gye mbagamba bajennanga naye business netambulira ku big why the reason why you want to start something you want to start a business. Now, lwaki ngamba nnyo abantu abali mu diaspora wano abantu abali mu North America abantu abali mu European countries mu Schengen abantu abali mu zino ensi gye tuwangaala anti ebiseera ebisinga tukkiriza nti tosobola kweyimirizawo ng'okola omulimu gumu olina okukola wakati w'omulimu gumu ku ebiri okola ebintu ebyo bibiri kikwetaagisa okubeera nga olina ebimu bye weefiiriza ng'obudde bwa famire nga okweyisinganya omwami n'omukyala maybe n'okumaliriza okukola nga wokoze nga okooye omubiri gukooye ng'olina ebintu ebimu byolabye ddala nga mu butuufu wandibadde obifuna naye nga tosobodde kubate ng'obifuna naye ng'ate olaba bikugwana ng'ate olaba buli wogamba nti next year nja kuba nina kyentuuseeko ne kitatuukawo oba n'ogaa kanzireyo nsomeko n'osoma ekyo ekintu olumaliriza okisoma n'olaba ng'ate era olina ekirala kyeweetaaga okugatta ensonga lwaki kugamba nti online business eno eyinza okubeera ng'erizonetinga naawe kasobeera ng'oli coachable ng'ate oli ready to learn you can tap into it olabe ebisobola okukwate ng'okikwasaganya mpola mpola franchise online business eno ebadde okumala emyaka 5 mu gumu you can also do your due diligence n'oyingira ekintu nga omaze okubate ng'okola informed decision now nga business zonna bwe zirina okubate nga zibeera buli business yonna either ebeera ne service to deliver katugambe okola nga caregiver bakusasula olwekyo kyokozeeko service egyoba okoze katugambe oli engineer katugambe oli carpentry buli kimu kyokola kibeera service egyokola yekusasuza then wabeerawo ne party ya product nti olina kyotunda tugeze simu tugeze laptop tugeze gaali tikyotunda eyo product gyotunda yekusasuza now kati online business eno efocusinga ku product ina product gyolina okubate ng'otunda to get paid naye tolina olina okubeera nga oyingira mu system okumanya kiki ekituufu engeri gy'oyinza okubate nga otunda cause marketing model kyekikulu wano wosobola okubate nga weefunira mu eno business either n'ozimba ekintu ekibeerawo nga plan B yo in case nga owulira olina byonna by'okwoye nga you want to start something at your own pace eri mu nsi 26 mu location 43 you can work anywhere as long as you have a laptop simu ne internet oba wifi ebisigadde ojja kubate nga obikolako bulungi nnyo. Personally nange I was skeptical at first
but time yatuuka nenkola due diligence nemanya kikyenyingirira. Right now I'm building it. We can come together netukibuildinga nga okiwadde obudde nga si kugamba nti olubo teekamu enkyofunirawo. You building something slowly by slowly, then after osokwate ngofunamu. So genda ku website yange www.g-vyepena.com abogendamu kyegenda soko kuletera egenda kuleta woteeka amanya otekewo erinyayo otekewo email otekewo ne namba y'essimu. Wobiteekawo ebintu ebyo nabena bajja kwanlocking ya free webinar either kwira dakika nga 9 bomalo giraba olabeko ebimu ku ebyo bye bakola business kikache eno jiwo obudde obirabe then olaba ngo ina otategedde osobola okuntextingako ku WhatsApp era ku eri kwenyini nombuuza ni nawe stategedde sibitegedde lundi biki bino nja kuwa obudde tunyonyolagane osobola okunkuyako ku simu yange ya 647-821-8189 mwabali mu diaspora. Let's come together to do it. Now olwaleero kugenda wala nnyo njagala nkuwe eddakiika zo nga sikusazeemu. Tugenze ku nsonga ya Anita Among. Ono ye speaker wa parliament era nga asinzira bukedde yeeyo okwefuula ekizibu ne baawe gwe bayita Magogo kugatta n'omukulu gwe bayita Tahebwa ono nga ye vice oba ye deputy speaker ne Nabbanja. Abantu bano wetwogera ku Anita Among, Nabbanja ne Tahebwa bo balabika abantu abadde babesimbyeko babaganye okwesimbawo. Topic ekulu tusooke tukwate ku Anita Among kubanga ndabyeko muwala amazoba nazuuka sorry yesterday abadde agamba nti tanakufuna buvumu bwogera ku kyamutuusiddwako. Kati akyusizaamu ayogedde ki alyoko muwala anti mbuuza gwe akyusizaamu leero simugobedde bagamba nti oba yavuddeyo simanyi naye nga bagenda otuuka olunaku olw'okwewandiisa teyaddamu kulabikako. Mukazi wattu Puwagaalo ali mu kuyiiya ti neyamuviirawo gwe baalemesa okwesimbawo omulabi yalanga bambi. Kakati ngenda kugamba ekintu omulundi guli ogw'okulonda saagala kusaza Anita Among yagenda n'akola ekintu kyekimu. Tahebwa Nabbanja ne bakiraba ne bakoppa. Nabbanja yaddidde n'aleeta helikopita ya poliisi mu kisaawe Bobi Wine wagenda okukuba. Helikopita simanyi obuga wali ogirinnyeeko. Helikopita esobola okukuba kilomita nga 3 empewo n'enfuufu. Kati yaddidde enfuufu mizindawo gye bataddewo n'agicyankalanya. Ye Nabbanja n'amala n'agamba nze simanyi teyabadde n'abantu Bobi Wine. Lwa nsonga Museveni bw'omulaga nti Bobi Wine asobola okujja mu kitundu kyo n'afuna crowd of people nga gwe Nabbanja oba oli sure nti singa Museveni abba akalulu n'akomawo gwe toba prime minister. Kati wulira akantu kano kwako kenyini aka Nabbanja. Nabbanja simanyi kikyabadde era abadde ayina waali n'akola statement ye. Wife was 7 months pregnant. Uganda aba IMF bagiranga ng'eggwanga erikula ku speed eyawaggulu ennyo. Ekyo kikulu nnyo. Speed eyawaggulu ennyo tuli namba 7 mu mawanga gonna mu nsi yonna okusinziira ku nkulaakulana gye tutambulirako. Ekyo kikulu nnyo nnyo. Mbadde njagala kubasaba mutukubire mu ngalo namwe mwekubire mu ngalo. Kuba emabega wano ani ali emabega wa Nabbanja nga yogera bino? Mao. Ate omulala? Ono Minister Kabanda. Ono gundi w'Emityana n'Abakooba. Waliwo omwana azze wano n'akola bw'ati. Oli atugambye namba 7. Kati Kakalamu kyembadde ngenda okugamba namba 7 eriwo. Teriyo ffe tuli eno. Kati Kakalamu tulimu 179. Kakalamu ebyo ebintu babirimba basiru. Kyobora banze Nabbanja bwetwogera Nabbanja nakolako video nga ndi Uganda. Nemuga era we yansanga ku Spark TV nali ndi ku Spark Macha. Bwe najja bwati omwe mukyalo oyo baki nakwata matayi. Nangwe kaye nalaba onjogerako konze nakogerako wangamba mbwe engoye zange ziringa amasuuka. Konze anti kati toyambala mini. Zinagamba ati nakuvuma. Nga lwaki eno suuka
kati of course netumane tugira netwekubye ekifaananyi nga Zex Park abo abakazi bannabbanja Kakalamu kankubulye waliwo statement gye njagala okukola Kakalamu one day you will stand up and thank yourself for not giving up wano wetuli Kakalamu oliraba omwana waawe oliyimirira bwoti ne weebaza Katonda obutakulira mu bantu nga bano bannabbanja kwa Kakalamu abaana baffe bagenda tusekerera Kakalamu omwana wange ansinga enesimu omanya ebintu ebimu mbikubuuza yakwata ekintu nemutunulira bwenti mwana wange nze sikwata iPhone kwaza nsukkako gwe twogerako mu myaka 9 kuva mu COVID ze basomerako tabu na bitya ye ng'asomera ku simu ye osegera kati awulira nabbanja agamba tuli namba 7 ajja kukola bukozi bwati aga dad agera ku ChatGPT bakuguga asakinge tebage Uganda amwana wange tage munne tewali kati omwana yalinga bwati nga babuuza ekibuuzo nze neewuunya kati nze bya chat tolaba nti mbikubuuza gwe naye omwana nze simanyi kiyakozesanga kola bwati ekibuuzo ekimu n'alaba ensi n'alaba country ebyo bimanyi kati yajja genda bwati omwana wange bwe tugamba agenda mu myaka 9 gwe nalaba asoma mu COVID ngo bali 7 wameka ng'ayina essimu ye kale babana abakazi sorry to say kwa nabbanja atugamba simanyi yatunda kabalagala ffene simanyi bitya kati abakazi balowooza nti Uganda tuli bafalanga bo bakulira nti ajja kujja yasama ekintu ky'obusiru tuyitewo kati agambye na Kakalamu n'oba tosaakinze gwe otunula Uganda esobola okubanga edduka mu namba 7 munsi zonna engege zidduka olete Uganda mu namba 7 gwe manye ensenge gye ziddukamu Kakalamu tuba serious kagamba odire China ebere wali America oba namba 2 Bungereza ogambe Uganda namba 7 zi South Africa zonna kaka Uganda ezisinga zi Morocco zi Kenya kali nabbanja Kakalamu nze waliwo oluusi Bulaya eno wendowooza ebintu nene wempuliranga bannabbanje neŋŋamba kanjira ntwalayo emyezi 5 kuba gyolaga kyotya byerabaze gwe omuntu mu bulago Kakalamu nze singa ndi Uganda singa bansi badde nze ngwe nabbanje mu bulago ne mutoka abagamba n'okubengalo mukube abakako kube n'abali awera balinga abasiru sizikuba kyokka alabika ne Museveni abadde okuba abaddeko ogwo omukolo era mutunda banaga bifara byange muna Kakalamu nze ndaba nze nali sikimanyi nti government eyagala nnyo ola program ze mwakolanga n'ebyo ebintu ola kati ba president call bakola ku TV they want most especially abantu ba Central Buganda abakajjanja okubanga ebibalaba kati nabbanja ba omusajja mpushinga gendo yogegeno ebyo byabayogera neyekoza bino n'abanga akuba text bibagala mubeeraawo mu mboozi ezo abanoonya tinsula wa taata wange naye noonya mukazi baleke balabe ebyo osegeera Kakalamu Anita Amongo kati Kakalamu gwe teweerusanko kati kankwekeza Kachapizo yagamba bannange nze neeyerusa n'obuntu buno ne bwakwa bwagaana n'agamba ne bannanga omwana atanakutandika kwerusa nkusaba tokigeza lwaki ekisooka bw'ogenda mu kasana akangi owulyanga sikini ekuvaako obuntu ebunyogoga ennyo n'owulya bulala oyagala kuba mu kantu kali moderate akatasange kasange kati Kakalamu omuntu eyeyerusa sikini ye nejjako olwa red kizibu ogenda ewantu ng'ebukedi yateese ye ewali akasana akangi atambule kyalo ku kyalo ng'anoonya kalulu ayina yiya magezi akwate DPC akwate buli omu amuwe ssente kubanga zazibya zina kankweka example this is an open secret ne Bobweni yakyogeddeko ne Maama Kadaga yakyogera yagaba naye banaye mugenda kulonda omuntu ku sseke gwe mumanyi nti nno ne ensi zonna zamubaninga kubanga mubbi Kakalamu kino tokitya Maama Kadaga gwe kiri yasoka neyegaana ennyumba ambassador wa Bungereza yasekana Museveni yamuga tugenda kubaninga prime minister speaker ku lwakino zino sentwazi mwa teyazireeta zino yagula ennyumba n'agula n'ennyumba
Museveni nawandikira speaker namuga bangambye oyina amayumba bwegati can you explain nageegana oyageegana embassy ya Bungereza nejjayo protein number n'ennyumba we ziri ebbiri. Museveni n'asirika n'asigaza omubbi we n'omubbi n'asirika wayeegana bali ne babijja mu buwandiike kati Kakalamu mama Kadaga yagamba neba nange mugenda londo omukwanga bakulonda ku bukiiko bukulembera ebibiina you go out and rob naga omukazi takyatambula mwago mawanga agenda Vatican. Do you know why? Toba Italy bwogenda okusinkana papa oba Vatican kati papa ye n'oba mubbi n'oba ki omusinkana era bwagenda Vatican abaana babifaananyi mukubye okulaga nti ali Bulaaya nedda ne Robert Mugabe baali bamugana mu Europe nenga agenda Vatican kati Anita Among kyakola kati Anita kyeyakoze ekisooka tasobola kunoonya kalulu ekisooka enfuufu eri ebukedde newe muyiikako bwete emukosa ebyaddala ekyo ekyokubiri ayagala okuportrayinga okulaga Museveni nti akyali w'amaanyi munne kati kankubuli abantu avuga Uganda abo Genosale Museveni Muhoozi ne mama Janet kati Anita Among yabayingiddemu in terms of sente engeri gyazibyemu ne Museveni yeewuunya tayebwa yagamba oba wakiraba tayebwa yagamba nga bali ekolonaga bannange nze neewuunyiza omuntu n'akwata biliyoni 5 n'aziteeka mu kalulu nga agenda kutuula ku seke nga tafuna musaala yali tayebwa sagala otye tayebwa nga bagamba Anita Among Kakalamu otya ng'omuntu yakwata abalonzi b'ekitundu n'abatwala mu Egypt yabalinyisa ennyonyi ono agenda okujja okuba kampeni nga tebaliwo abalonzi abalonzi yabasitula n'abatwala Egypt yakuŋŋaanya abalonzi jjukira kali electoral vote n'abateeka mu abatwala mu Egypt n'abateeka mu hoteri gumanyise tayebwa yagamba kino sikirabanga kati omuntu oyo era kyobola Kadaga mutye ku kaluuke yajjayokko era Museveni yamala n'amuyitanga Ssekinomu kubanga Kadaga yali alina kufuna 0 oli yakwata bwati abalonzi n'amanya eno district yesinga okuwagira Kadaga n'abateeka mu nnyonyi naddira abalala n'abateekawo ku Africana nga Kadaga talina bakubiramu campaign naye Kadaga baamutya yajja ekkololo n'aguma n'abeerawo najjayo akakalubwe yajjayokko ne beewuunye ne baga buvuddewa okuva olwo Anita Among yayingira nga force mu bantu abana abafuga Uganda jjukira Museveni amwagala lwaki amuyisiza ebiwandiiko ebya bogus era yagamba tasobola kumuvaamu era Anita kati okitegedde Anita yagamba munonde kubanga nze buli kyemwagala Museveni kyayagala yenale mukyeyagala alwana okulaga ati oba kiri bogus oba kinyigiriza ensi ekisembayo nga kikulu Anita Among lwaki tayagala muntu mwesimbako nkugambye okweyerusa weve mukola bubi ayagala okulaga Museveni ekyokubiri nti w'amaanyi kugamba osobola okujja omwesimbako n'ojjayo ku bululu Museveni aga naye naawe toli nnyo force kati ekisembayo Kakalamu ngenda kugamba mmwe bino ebintu mbirabira ku TV Kakalamu olaba Anita Among eri ennyumba gye yazimba surrounding yayo waliwo obuyumba bwa ttaka Kakalamu gende bukedde obwavu obuli ebukedde oyo omuwala oyo yabadde yesimbye kadi ya Nuupu genda olaba ankobe bwe babadde batudde ku bufumu n'obuyumba obuli emmanju eteeso bantu babeera mu busiisira ise communal land ettaka balibye Siraaji yajja n'agamba oli munamawulire yagamba Anita Among yali ayagala musiba kwawe yazimba n'ettaka bwe yagobawo ayina ssente naye nga tabasasudde kati Anita Among ati okugenda ku wansi kuba bali ba iteso bakuba amayinja bali balibeera ku malwa obwavu bwabatuuka dda balinga gravity wa buyu kati babeera eri ku malwa na bunyonyi bakuba boyina ssente naki kati Anita ati okukka ku ground mwaba abantu kubanga basalira olaba kibamukoze kati basalira yabadde akubye olukuŋŋaana omwana najja n'amukuba ebibuuzo basalira n'akolanga akya Anita Among teyanyiize najjawo omwana oyo n'amwokya ssente gumu kitundu obwavu obulaba yemuwadde gumu kitundu mu kamera naye omwana oyo mulaba nze oyo mwana is my hero Kakalamu kankubuli abo abaana babeera mu eyo ebitundu nga si Kampala osobola okumala okubuuza ebibuuzo ne bakuwamba ekyo kyeyakoze kyabadde kimala era nze njagala abantu abali eyo protecting okuba omwana oyo basobola omukolo ekikyamu basaalirwa bamulabisizza kati
kati Anita Amonga atya nnyo eyembeera nti osobola okukka mu bayite saabo n'obasanga ku malwa ng'ozze obbasaba akalulu nga Anita Amonga oli n'akwata ejjinja n'alikuba jjuke baba n'amajambiya gaabwe kati Anita atya Kakalaamu bino bye mulaba Anita akoze ku ground abantu tebibatuukako bannaku kubanga Kakalaamu Anita kye yandikoze bwati ku ssente zonna zabbye yandigambye no district yange nkoze ntya kanzirire buli parish nteekeyo health center 2 making sure mubeeramu eddagala n'omusawo yali abazimbira ekisaawe bibye ate baani abagenda okugendayo kubone bawe nozera akiriza mu mipiira izo center nti banoonya gye zigenda gwe eri ennyumba osobola gibeeramu kati genda olabe ono eyali speaker Anita gwaddira mu bigere yazimba ebintu era babba sente bazimba ebintu byekisiru olanya enyumba tebasobola nagisiimula kubanga nene eringa hoteri yamulema kati egenda fuuka kisifulukwa kati n'Anita Amonga erindako waliva kuwa speaker obanga agudde ogenda kulaba ekyo nga kifulukwa tosobola kuzimba nyumba wantu ne biru y'amazzi yokka biru y'amazzi ey'amasanyalaze enyumba erimu ebisenge nga 10 kati build something kyosobola kati bagimuweza abo balaba yazimba amaka White House ewaabwe nga gye bakuba aerial view bwe baakuba ebifaananyi ebitegereka bagenda okulanga ababeetolodde bali ku mabaati gali agaaguba kati Anita Amonga mwe kye mutamanyi lwaki tayagala mwesimbako ku ground munanga abantu boolaba bagaggawala naye nga ku muntu abantu bewaabwe tebabagaggawazizza balya bokka nze siwagira Ameria naye Ameria oyo yalina ekintu kyagenda n'akolanga ng'ali eyo nti at least 10% yagisanga eyemawokota okabuli akantu era kyovola Hildaman olina okwegendeza omukazi oyo ng'akomyewo nti bwe yabbanga okay kale twalabanga bbye naye ayina engeri yakolangamu kwanze eyo yaffe gye ndaba kati lwaki abantu balonda Hildaman bamwagalako kubanga Mpigi ise Kampala Metropolitan nti abantu babe balinga abeera mu bibuga kati balonda Hildaman lwamwera ekyali kikozeko Hildaman obubi kyampuuga mumwe wano kwogera kati Anita Amonga nze ono omuwala omulaba omuwala gwe tajja kugulirira ye Masse gwe yasooka n'agamba mu butali wa bukeddeya gwe basooka okuwa kaadi ya Nuupu kati oyo yali muzibu kano akawala omanyi kye yakakoze yakutte bakojja baako nga bawayo eno sente mmeka nga nako akawamba bakutte bakojja ne bagamba mugende mukole video nga kano bakawambe be basoose okukola nga batudde ku buyumba bwabwe obw'ettaka mwana waffe talimu ebyo bya kisiru bya Nuupu omwana waffe tumwagala emanyi Nuupu yababuzaabuza Lubongoya yabuzaabuza omwana waffe awagira mama Anita Amonga omwana yatuula butuuzi senior omwana yafuna S3 mu senior 6 niye bana nga bali bagamba yafuna yatwala senior 6 wano twagala asome mwana cancer type mwana affe Lubongo yambuzaabuza nga boddeeza amalwa kyokka ate bagamba nti kadi ya Nuupu bagisasulira kati muntu ng'oyo ddala yasasula ki buli woowulira agamba nti kadi ya Nuupu yagigula ng'omanya musiru nze nalabye omuwala gwe bayita Aida Nakuya nentya n'okutya mbadde simulabanga kolera muwinda acaccalanga yatandika yagambye mu bibo pawe erirudda wa watalina nga sibuliranga nako mujambeera nabadde n'omuntu nange akaye olinayo Panado mmire uluyani yatandika people power nga oli yaŋŋambye kaye simungu yajja n'atugamba nange tebabalimbanga ne wembanze Bobi Wine yatugamba simanyi kibiina kya Nuupu biki naga teriyo yatandika people power oyo omusajja Bobi Wine yaleeta ebintu bye twabadde tuli awo ng'omuwala azze bamuyita Aida Nakuya jjukira twagumiikiriza Abedi Bwanika asooka tugamba ye yatandika people power kati oyo yakivaawo kati twafunye Aida Nakuya olwo n'oli musiri naye ne musiri naye ali bulala musiri bairawo ne bannaye Kakalaamu kankubule nze era Bobi mwewuunya Kakalaamu nze Bobi mutya nze gwe njagala okwebaza y'ensuubugu wa Busiro something eyakaabye kaye ebyobufuzi aba byepikira mwandi byepikira nga mulowooza mulimu ebitiibwa
naye ebyobufuzi kyerabizuddeko ebyobufuzi bisobola okuwa kyobadde tolina mu kaseera kekamu bisobola okujjako kyobadde olina oyo omwami gwe bayita Ponsubuga nga tannabayingira byabufuzi yajjanga nnyo nga sponsoringa nnyo show za Faku Radio Simba nali nkola munembera byange by then Ponga alina ssente Ponga alina ssente oba yali azijja wanze nga posi kitegere nemba mu byanembera byange ebyo netandika nabeera nga ampangu omuntu gwe omanyi Uganda ngo omusajja asobola okukasukira emitwalo 3 awo 3 oliwa wirireko kakati ekyo nekimbeera mulenga nti nekezi yamuwala ko yalina nebbaala awo ennakulabyawo kakati tayimu yatuuka n'agera mu byobufuzi n'ayingira n'afuuka member of parliament nenga ati kati ketugenda okulya zino kino kika kagenza ate katugenda kuliira ddala yasooka kuntuma ayisima jukiranga waki wanuupu nanga akasajja ako kagoberera nnyo naye ayisima sajja yaŋŋambye ayagala kukola ki kwogera naawe naye ekizibu oli waayeni aleeni nti nze ebyo mbyegaana ebisala byekino ali luddawa netandika ngoberanga ensubuga naye omusajja yakkiriza tukwatagane naye nga buli wetuba tetuteekateeka omusajja obanga taba na ssente kuwa olusimanyi abaziryanga baali paka isima kufa nga pota zeemu ku nkombe yadde 10 naye teyalaba kuyisima neziramu okuwulira nti po ali mu mabanja amayitirivu ndabona ayagala muwagire ku Kampala Central nze ndi ku Rubongoya simumanyi namumanyi oyo yesimbyeyo bannange nze mundeke Kampala Central tetuva ku Rubongoya tetusobola kuva ku Rubongoya ne bwe muba mufa muti ate mwe kambavule baadaye n'omusajja agamba Sara Tolo nsibawo badde mumanyi nzibere simulabangako nze mumanyi munne w'abalwasa ebadiringa golodi wali n'engeri gyayogeramu omuyedde abalwasa balwasa era kyobola yagambye lwasa yamukimyeko ku mmotoka naga gwanjigiriza bizinesi basiiba munyonyo kuba ddiiru muyaye mufere wenaale mu mufere kyobola ebyo byonna byayogera tasobola kuwagira Nuupu bamulese kubanga ayogera nnyo kubanga wanajja baagala abbeko ku kaluuku bano wali Misa Kabanda ayitewo ye ali ku bibye nno byali mu kwogera tewali omuntu asobola kwogera bwatu nabiramu tewali magezi gaamu kakalaamu magezi kyalo naye namuwulidde ngeri gyayogeramu ngenda okumulaba ibulanga nti yali mufere wasi mipiira gya kati nkubuulira nja kunnyonnyola oyo mufere mirundi nga 10 tusobola kulaba naye gendo na video lwasa yazze ku motoka ye n'agamba muzeeyi gwe wanjigiriza gino emirimu kati ndowooza yakyerabidde ekyo n'akirekamu kati lwasa asobola kuyigiza mirimu ki lwasa enjogera gyayogeramu si ya buwanga na ssente abasajja obamanya abeera wali emunyonyi abadiringa golodi kati abasajja ali mu kagurupu ako n'abeera mu kagurupu olaba emipiira gye bakunnyonnyola biki omusajja nkugambye mufe oyo Sara Tolo era abasajja obalaba balina ekintu kye bakola nti bakazi baabo beesiimi era nze eyalema yali lwasa abo abasajja abafere wakuba ssente asobola n'ozikwasa mukazi we zonna kiringa ababbi era ogisobola okusanga omubbi nga mukazi we ali okkenga ne mukazi we asobola omutererawo bwemutwala mukomera mukazi we n'ateekawo ekifuba ababbi bonna baba ne bakyala baabwe nga bakyala baabwe babaagala nnyo kaya nga bakyala baabwe basobola okuyirawo babba baabwe omubiri lwaki buli kyafuna kagamba mukyala yakiteeka eno neeno abantu bali bamutenda magezi Kampala mwayogera ebyamakulu ebiiti munnange kankubuulire tebakulimba abajjako stress yawula kati oyo Sara Tolo alinga TikTok nti abantu balaba ekipya bali mu kusekamu nkola yoli omusajja yajja nsereko yajja mbusima yesimbyewo oyo byakola kati afuna bumeka kati nono Sara Tolo oyo omusajja atuka kekisa n'agamba munze masanyalaze ga Nuupu mubatogera kunze kati oyo naye yajja n'atrendinga ku TikTok yaggwera afunye bumeka kati enkunyonnyola kakati nono Sara Tolo kubanga abantu balaba kipya bajja kusekako kubanga kati yabajjako stress ti abantu babagoba mu maduuka balaba musajja ayogera bintu gwe linda wali mu kalulu
abantu bali kwambulera tiki nga nalabye video yo ng'olesa omwana omuto wagirabye nagirabye nenjimala era nange nze omu ku bagambye bannange batunoonyeze ku mwana olwa kubanga bambye obwana obwo bulaba kati osobola okusaba bambi kali ku kizinga mu bavubi eyo akavidiyo kaali ka 2021 bambi naye the message is still valid. Wow. Bane singa batunoonyeza kanako naye kati gwe kankubuli Kakalamu era fferwa kwanga abaana betulina balakizana omusajja oyo engeri ayogeramu ayogeranga Brian White yalwasa enjogera yeyo ey'abafere oyo omusajja oyo gwe bayita Luzi bikoze bityayo Sarah Store mufere oyo Sarah Store mufere era n'olondo oyo Kampala ebefudde eba esiriwadde basobola kudda na Kampala nsobola n'okutunda amaka gange Kampala oyo mufere oyo abajja kubavuma temula nti mbadde mugumikiriza Nsereko oyo abajja kubavuma bw'ati kuba ate Nsereko kyabadde abakola olwo omulonda nga mumusanga mu mpira gya Arsenal tadda mulabika kati oyo ajja bavuma nga kubanga kati oyo mukubi wa ddiiru bamanye Kampala balina poloti ez'ottunda nabitya ajja kulwa ddiiru kubanga zakuliddemu mudde mulabe video lwasa bwe yamusinkanye ku mmotoka ekyo kigambo nze mmanyi kyamusimatuse yagambye muzeeyi gwe wanjigiriza gino emirimu ng'agamba Lwasa tavaako sente ndowooza ng'ejja kunyulamu tavaako era bukola bw'ati olabye Lwasa yakoze bw'ati n'amuwa emitwalo nga 6 nti tonaga bantu mugagga wawa naawe balina ideas nze kankubuulire Kakalamu waliwo abantu b'endebe waliwo omusajja lwakwamwe waliwo oyo omusajja mbw azimbira simanyi bantu b'e Bulaaya babbi abantu kyova nze omuntu wajja mu Gagundi ndeka twalabalabula dda abo bantu babba bubbi bantu oyo Kakalamu teriyo muntu olaba n'ebyo byayogera ebyo byali mu kwogera byali mu kwogera Uganda tosobola byogera nga toli mufere nga tokolagana gavumenti bakuyoola byali mukola abalwasa be babikola be babyogera kiringa Kakalamu tugenda kumalako nga tebakutte chike oyogedde ogaye nti Katikkiro kye yakoze tokikiririzaamu sisobola kyesitazaki otunula ne booti noga kale bana abasajja tubagumikiriza bugumikiriza bamugobye mukama we yamugobye balieko yamugobye era njagala kwebaza wano okwebaza balieko wenaalemu nze oyo omusajja balieko waliwo omuyimbi omu yali apanze ne Ranek otwale ku show ne baleeta DPC w'Entinda poliisi neesalako Baba TV nga baza kukima vidiyo awo nakubye Ranek neebaza balieko ku vidiyo eno balieko yabagamba kamera zafadda ezikwata munda studio RPC najja namuga balieko twagala vidiyo ono yakubye omu nga nno tekiri ku Ranek nga bagala mukozesanga kabadi gwenno Kakalamu nze nayita mu bintu by'okukwatibwa balieko mwebaza yabagamba mbagambye kamera zafa naye nga baziraba ne bagatula nti ate zizo ne zafa bagobye naye balieko yakoze ekintu yakusose nawandika ebbaluwa namuga akola ki kati atumana n'abalaga nti aleeta mmotoka na simu mpya Kakalamu n'abagamba kati ebyo bamungoba zikambalage nti nsolo bikola byonna Kakalamu kankubuulire ate tosalamu kyengenda okugamba genda maaso njagala Chicken ajje live yekebeze sirimu mutemumanyi bantu lwakubanga nti okunyiiza taata we bantu njaga oyo omwana kati kankule Kakalamu waliwo omusajja ali Ntebe obwo bu video babukwata waliwo site abazungu babugula bino byolaba Eddie Kenzo bamugamba oba babiulako ebya gurupu abaana waliwo omusajja omu na captain ali Ntebe ayina ne beach waliwo ruutu gye baleeta abawala omuwala n'oba ne muwala munno oba n'oba n'omulenzi bakwata vidiyo zitunda kiralu tebaziteeka buno busaiti mu $2 nedda waliwo abazungu abayonooneka sitaani aliriyo oyo muvubuka byakola ali muse nowanda gula emmotoka kale Chicken waba oyagala tulaga nti olina nnyo ssente zimba kalina e Kampala ajja kizimba era ku level kati gy'aliko asobola okuzimba emyaliro ena kubanga kati ali untouchable n'abamulya bangi nnyo mu gavumenti sebo Kakalamu
kino nze nkyogera nga batukomyewa nze nkwatira kana akantu nkiddamu kakala muntu nulya buli mwana gw'olabaawo tikitoka ng'omulawo tikitoka batono nnyo asobola okwekebeza sirimu kati njagala ku challenginga chicken vaayo weekebeze sirimu nze nja kuwa ene oli mugagga naye nja kuwayo akasimu nezinaaba $100 bw'ovaayo live ebyo byantu byo okwata bukwasi vidiyo nendowooza nja kuddirayo Calvin Kayanje weenaale munno ajja abeerewo Calvin oba ali atya ye yabivumiridde namwewuunyizza takwataganaawo ne by the way Calvin by the way kuvadde ekintu ekitakwatagana nakyo nja kutuma Calvin Kayanje akukwata live tugende ku TikTok nga weekebeza sirimu $10 ndikusindikire nkiddamu mwenna abazadde abali e Uganda we mulaba bawala bammwe nga balina obuvubuka obwo nga bu chicken abaana bamwe mutandika obbawa eddagala tokikubye nnyo ate muganda nze nkugamba nze emyaka gyange nga 15 badde mu sensitization n'oyo mulangira wasajja nga bantwala mu university n'okubwerere bino byenjogera sibyogera bwogezi wano nga mbyagala yani tutaasiza abaana bangi obutalwala mu covid nenkola ne musikatsi era musikatsi yaŋŋamba lumu ekintu yaŋŋamba kaye sirimu aluma ate nga mutuufu kuba yakimanyi yaŋŋamba nga njagala kuva mu byokwekaza kaye twaliwo tuti mu bbaala nga tuveeyo abayimbi ne bagamba okujja okwekebeza simenti tusambe omupiira tebajja katebajja okisegeera netubeera n'emmotoka chicken katuwuliriza abaana bonna be batutte waliwo omusajja agula obuvidiyo obwo muwamagye kapiteeni abeera Ntebe alina ne biiki omusajja oyo yayinako ne bandi mumutegedde omusajja oyo akolagana nnyo n'edikenzira mukwano gwe omusajja oyo bamuletwalira abavubuka oba obutambi bw'abavubuka nga beegadanga naye ku myaka gye era omusajja oyo yafuna atya amagezi agatunda ebintu ebyo abutunze okuva myaka nga 2 emabega era ebeera mu nnyumba ebyo byaddala era gwe bakuwa ku ssente kyovola chicken yabalaze ku ssente biki ka chicken yaliko kubanga ye akola ebintu ebiri extraordinary kati mulaba bagamba nga abawala kibaita poti sexy ka chicken yakulazeeko ka video akamu ng'emmanju yateekayo n'olulimi bulungi nnyo kati kakalaamu gwe video eyo osobola ogireka ogikola ne kakalaamu omwanawo asobola okiraba ne kimuyingira kuba bino bintu okulwanagana bya mwoyo naga let me try ga yakulaga addira akabina k'omukazi ye n'ateekamu olulimi lwe bulungi nnyo n'akola ebintu natwaleta kikanga nnamba kati ekyo kyekiri okugattako Abe kye yakola nga abaana bannayuganda bakola poti sex ebyo bitunda nnyo mu bazungu kati oyo muvubuka byakola naye mayindi yo ngenda kugamba ebyo ebintu byagge bye bikyasinze okutambulira mu sirimu kati oyo omwana amaalo ge gonna yagajjayo nze mumuchalenjinga sijja kwogera bingi nga bwe nagamba Junior nze wanyamba ne Calvin Kayanje njamuwayo $200 ajje bwati ateeko live ye yekebeze sirimu olabe abo chicken butambuzizza endwadde e Kampala abazadde basirise kubanga akakano okalaba kasiba ku TikTok oba babeera ku Facebook abaana b'abantu abasoma bambi we bajja bwe beegomba bubalabanga ba movie star bwagadde abaana b'omubikomero bambi abaana tebali exposed abaana kakalaamu nze nayina muganda wange ng'akola Namirembe natya nga buli lwakusatu kakalaamu osobola ogenda wali n'olaba abaana abakima eddagala kakalaamu osobola okumala omwaka mulamba nga tozzeemu kwegatta okisegedde nga omala omwaka mulamba ng'ozze wali Namirembe hospital gimanyi ng'osobola okulaba abaana abazze nga sinomu of course abaana bano baba counselinga babakola bikoze bitya kati oyo chicken mu challenginga okujja ku live yekebeze sirimu
atanayekebeza hepatitis. Lwaki olowooza ali untouchable? Kubanga gavumenti ya mune gavumenti eyo giraba abali by'empanka bangi abasajja abakulu bajja kubigezaako ebyo empanka ziringanga sisha waliwo abantu abamutandika nga bagajja kugezaako kipya ne kikwatayo kati n'ebyo ebintu bwe bityo era Balamu yawandika statement egi teyaddamu. Balamu abantu bamugamba nti kiki kyaliko yalina n'akaana awo ke yagamba nti agenda kakyusa akaana kafuuse kirala ate kati kino nze nkiddamu nze I'm not against someone's sexual orientation ne preference. Problemu yange eri nti bwe weekwata akatambi n'okata mu society y'abaana it's not all about ne bana abawana babiwerokaminga tebakikola bwe batyo kyeŋŋamba kino nkyogedde na mu luzungu I'm not against chicken sexual orientation. What I'm against kwe kwekwata video nazita kubanga yazita kati neweza ndibadde ng'olina muwala n'ozita abaana abo katugenda mu December abaana bona bagenda kuba it's a long holiday bamala emyezi 3 nga bali ku butambi wa chicken. Abaana ojja kubasanga n'abakozi kubanga baagala okugezaako n'ebirala. Balamu tasobola kuddamu lwa nsonga nkunyonyedde waliwo omusajja abeera Ntebe yayina bandi ayina beach Entebe kapiteeni bwe bamu kubagula obwo butambi kyovula abaana balina ssente bwe kola obutambi bubawe emyaka ameka gatunze kati kankubuulire waliwo nehera kwa Dickens era jamutegera waliwo omusajja bamuyita Kantasyo bye yafa ojuga Dickens yakubira stamina kali myaka emeka eyo nga n'abantu tebannaba kugira gwe abasajja balidde ebinankani kati Kenzo ne sikitegedde kale tukireke naye challenge yange nze ojja kansaliramu sitegedde wagiddemu awo naye anyway anti nze kansaliremu okawe chicken okantere ku TikTok chicken wova live niwekebeza sirimu obwo bwana mbulaba mimwa kumyuka bwe bitu mulooza bwekomba okoze damage nyingi nyene Junior ya complaininze Junior nabagambye nti no wogatta between Junior namugaye there's a thin line between poverty and stupidity tiwamu waddanga mukumukazi wengo anti labayo nze nekebeza Junior ne mu 1 million 3 yekebeze yagaye buyadda mu text natwe ebyalimba zirage kati ngamba bwemba nalinjagadde ku mukyala wa Junior Tasha ne musindika messages yagambye Katonda atte omwana wange kubububuka bwalwala na Junior nze nga nenyinyala kakala mulindako nayogera n'ekintu kati kakala mumanyi yagambye nti omukazi gwe nazalamu omwana mbu wali we newanira waabwe buyagambye wano wabafina mugirwa egundi awe wantu ettaka eryo okuva eno paka eryo enyeze nyumba zonna ziriko bagayizi abafina mugirwa nedda ngamba wano mubafina mugirwa nekkubo lyange woolaba mupakinga awo eryo nekkubo lyange naye yagambye wabafina mugerwa mbw ate wabafina mugerwa wa mukyala wabe waba mukyala actually oli Godfather yagamba mbu wabafina mugerwa Godfather mbw aliko empewo namugamba empewo zo zisindike zinkwate akulinda n'ogwako ekizibu naga olaba wepankira ku mpewo zange nenjini nze kimuzuddeko ndowooza naye otegedde gwe kakalamu wabeera nange for time oli agambye wali ewange mbu wa mukyala gwe nazaalamu mpozingera wamuwaawo ava ku ebyo tudde ku kino gwe walabako nti waabwe kati oyo musiru naye ng'obwavu oyo mwana omulaba buli dakika alangira abantu nazimba nze muchallenge ngalaga ennyumba kubanga nze manyi ennyumba gyekyangiramu ya kyuma kya Mukama simanyi kise kya Mukama wamulabye babadde mwenale mugundi ng'agenda afukamirya buli muntu yisima ne wamulaba nga tasaba afukamirya yafukamirya okuva ku Franka tumwebaza mama mbaba simanya mama mbaba ng'agenda afukamirya nno n'agenda wani agundi naye onoweka yunga namuwayo emitwalo 3 nantaba
kati nze ongambe tambale mirundi senior ku proudness gye yayina ne mutaka gyali alabika ndooza yeesooza okuza omwana bw'ati ku lukuŋŋaana lw'NRM yagenza kukamirya mu buli muntu nze ongambe oyo junior bwemba nali neebase ku mukazi wa junior katonda ate omwana wange kakalamu nze neenyinyala olaba nabulabi bano abali banepikira nze omala nze ninga kamiliyoni omala galaba ebitundu byange byekyama kasiya ompise bano abajja bazunga mbuno nave Uganda nga ntunze buli kaye really yeah. Tetugenda suka wano nako olwaleero yalamba sibuli wana takumira mpera abankumire chicken jangu $10 zikulinze wekebeze siri. Okay. The Answer Channel, a solution to every situation.